Weewaawo essaawa ziri 3:00 zizino ziyiseeko nga 6. Mwebale nnyo okubeerako ku NTV. Nkwaniriza nnyo munnange gy'osinzira yonna okutulaba olunaku olwaleero, n'abatulabira ku social media, ku Facebook ne YouTube. Abangi mubeera bweru w'eggwanga eyo, diaspora. Tubatumira ne tubebazaawo okutulaba, n'abalaba wano mu Uganda mwennyini ku mikutu egyaffe egya bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mu site zonna, mu tawuni zonna, mu byalo byonna. Program eya TV gye mwafuula eteeka ku makya ku Lwomukaaga ne mulaba ne mulyoka mweyongerayo okukola ebirala. Kitusanyusa, kituzaamu amaanyi. Bane mukulikeeyo mu wiiki eno gye tuyitamu, tugimalako olunaku olwaleero. N'omwaka okutwalira awamu tutandise okulengera gye gunaakomekerera. Osaba busabi Katonda n'akuwa kirabo kya bulamu, n'olaba ebintu nga bwe bitambula, kuwangaala kulaba. Nakutubuzaayo ntono, mwaka tugukube oluku mu mutwe. Wiiki tugimalako wakati mu mawulire ga Congo okusinga geetisse wiiki eno. Okuva emabega eri luli aba ADF lwe baakola ennumba mujjukira. Ebigambo byali bingi ebyokwerinda naki n'owulira president mu kwogera ku Olwomukaaga luli nga yeewerera aba ADF. So finally wiiki eno gye tumalako, ADF wamu n'amagye aga Congo FARDC bategeeza mu butongole nti baali batandise okukola ennumba ku nkambi za ADF. Jo twakulazeeko ebimu ku bifaananyi nga UPDF eri eyo mu bitundu by'e North Kivu bagezaako okufeffetta basagula abasajja bano aba ADF abasiisidde okuva mu myaka egy'ekyenda babenga bafulumya ebitundu ebyo baleme kukolerayo butujju bwabwe n'ebyobuyeekera ebirala. Naye nga okusinziira ku Amnesty International, Allied Democratic Forces eno wakati wa 2013 okutuuka olunaku olwaleero bateebereza bassa abantu abasoba mu 5000 bannakongo. So effujjo erisinga babadde balikolera mu bitundu ebyo, naye tulinze kulaba kiki ekiddako, olutalo luno luyinza kukomawa n'ebirala bwe bityo. Naye nga bagenze okugenda eyo tutuuke n'okulaba ebigenda mu maaso nga ababaka mu Palamenti oba babadde bakyalinda gavumenti ejje basaba olukusa simanyi, naye yagenze bugenzi kutwala magye. Ndowooza banaababuulira kiki kigenda mu maaso, naye si kubasaba lukusa, nawulidde bajuliza amateeka awo n'ebirala. Naye ababaka we bali banaatubuulira kiki ekiddako, kuba n'omulundi ogwasooka okugenda e Congo mujjukira embeera yaliwo, abajjukira obulungi ebiseera ebyo. Tewaaliwo kusaba lukusa kiri awo, twawulira buulizi nti amagye gye gali e Congo n'ebirala ebyaddako awo mwabimanya. So ku mulundi guno kinaaba kitya. Okusinga ekyo kyekibadde mu wiiki eno, kyekibaddewo ekikulu okujjako mu lunaku olwa HIV AIDS, olunaku olw'okwefumiitiriza ku bulwadde obwo nalwo twalabye emikolo bwe gitambula, era tuddamu kukubiriza buli omu w'oli, ffenna twekubirize tubeere nga twewala akawuka kano. Kacyankalanya nnyo, emirimu gitaataagana, future yo naye etaataagana bw'omala n'ofuna akawuka kano. Weewaawo eddagala eriweweeza weeriri, naye onoolimira kutuuka ddi? Bw'onyumyamu n'abalimira si kyekintu kyoddaawo n'ogamba nti waakiri eddagala weeriri naakozesa eryo, nabyo birimu ebizibu byabyo. So twongere kuweekuma nga tuli balamu, twekebeze. Bw'ozuula nti toyina, kuuma status yo ngeri negative. Bw'ozuula nti oyina, tandikirawo eddagala okusobola okubeera omulamu, okole emirimu gitambule. Nawulidde omubaka nedda Kaliisoliiso Betty Kamya ayogera ku kutereeza etteeka ku kwanja ebyobugagga, baagala lyongera okutereezebwamu bongeremu ku buwaayiro. Wiiki eri ewedde yali agamba nti bajja kutuuka okukozesa abantu ba bulijjo babawa amawulire ku bikwata ku bakozi ba gavumenti bano ba Anderson Bulola. Bamugaye Bulola oyo yeejalabya nnyo, alina emmotoka ya miliyoni 2. Bamubuuza ogijjeewa nga wakabeera alasise emyaka egiweze 2. Bamubuuze gye yajja ssente, omusaala gwe bagumanyi n'ebirala bwe bityo, naye nga kikola. Abantu ba bulijjo banaafuna ebiseera okugenda okubuulira Kaliisoliiso nti gundi yazimbye ennyumba gaggadde oba yeejalabya n'ebirala bwe bityo. Okusinga byebyo, mpozi n'abakakiko ka Kosase nabalabyeko enalukolo ng'eyo balambula, bongera okwetegereza Uganda Railways Corporation bwekolamu emirimu,
ne babagamba nti locomotive emitwe gya train giri gye baagula nga tegiyinza kuwetera ku makoona galiwo basuubira mu weeks nga 2 gijja kuba gikola kitegeeza waliwo ebyokukyusaamu ku nguudo emitwe gye gisobola okuba nga gitambulirako bye bimu ku ebyo ebibadde mu wiiki eno ebirala abakulu we bali nabo bwe banaawulira nti waliwo kyembuusa ekikulu bajja kuba bakikonako katujje katono tutandike. Weewaawo programu ebigambo tebitta gy'oliko nze Frank Walusimbi wetuli okutuuka ku ssaawa 5 tuliwo ne RCC owa Lubaga mukulu Anderson Bulola ssebo webala okujja ssebo omubaka Kintu Alex Brandon omubaka wa Kagoma County tusanyusa okulaba n'omubaka wa Bukoto Central mukulu Richard Sebamala tuyanze sajja muna DP nnyo DP bitambula bitya yeno mu DP tuli mu kalulu ke Kayunga nalabye mu mukulu bamwita Wadimba yali agezaako okunyonyola ensonga omanyi omuyeye kuyeri nti wave ate waliyo ne baganda bange abainaremu nabo balina kye baagala ate waliwo wakati awo mukyala Nantaba bwe yayise namulabye ne independent candidate naye nga okutwaliza awamu okunnyonnyola ensonga nti eggwanga lyagala service delivery si abantu bakyawuliriza okunnyonnyola ku kyawaggulu tebakyalina kye batugamba naye ku byawano wansi bakyawuliriza ku kyawaggulu kyo kiyitire naye bano ababaka abalala ne ba LC5 n'abalala okukyusa bulijjo kubadde kukola ki kubaawo naye kiri ekimaze emyaka 4 kye tulinako contention. Okay. Mukulu Brandon Palamenti bitambula bitya weekend ombalabye mu muteeka government kuninga obutababuulirako obutajja kubasaba lukusanga egenda okola deployment mu Congo. Weewaawo update kyeriyo kipya kyekiriyo kati wiiki ebaddemu ebintu bingi. Parliament esobola omanyi gano mateeka ate ekintu institution ekola amateeka constitution gye tugoberera netteeka lambukufu bulungi d bwabaawo obwetaavu nangeri ki gye tugenze Congo kati obwetaavu badde tebunaba kubaawo naye nga amateeka bwe galambika mu ssemateeka nti minisita Parliament ejja kutegeezebwa era nze ssebo saabaddemu abo abagambye nti kuteeka gavumenti kuninga kubanga mmanyi ewaffe Busoga tulina ekigamba nti awabi weetoola n'amaanyi awabi wejja n'amaanyi tumanyi bulungi embeera gye tubaddemu tumanyi gye tuvudde tumanyi lwaki tugenze kubanga nze bw'ojja ewange ekiro Walusimbi n'okuba oluggi manyi nti nina LC yange chairperson naye sijja kusooka kuba ssimu nja kusooka kwetaasa chairman mugambo waayi chairman embeera yabadde embi lubaala embeera ng'embiro kwotadde so nze saabadde mubemuluguunya kubanga manyi nti ku budde obwetaagisa era ekinaba kisaanidde minisita ng'etteeka bwe lirambuluka ajja kujja tutegeeze Parliament mu butonde. Article 210 egamba etya? Kaakati article eyo kyetaaga n'ogyetegereza olina ku soft copy ya constitution kubanga president alina obuyinza obudeploying aweebwa obuyinza ogenda okudeployinga n'ababeerako n'essaawa ze bamuwa 7 mu ekintu okujja okutegeeza ki Parliament. Naye kaakati tutunuulye circumstance eno ya deployment eri etya ye history kubanga tusooke tutunuulire ensi nga Uganda lwaki nga deployment tunabagenda mu nitty-gritty z'etteeka interests ziriwa kubanga ekintu tuleme kitunuulira ku tteeka naye tuli expounding omanyi constitution eringa Bible abamu ffenna tuginterpretinga kifuula nnenge Bible emu egamba onywangako katono ne totamiirukuka Bible emu nti ekyenyi ky'omutamiivu tekiraba bwakabaka bwa Katonda Bible emu nti awo nno Kristo yakola omwenge ne gubooga Bible emu eyesinda ku mukwano ate Bible emu eyogera ku fornication na adultery naye ng'ali mu Song of Songs eyimba emimwa gy'omukazi n'egimalawo n'egisaali so kati interpretation naye wonna bwe interpreting kuba nali nsoma busaseredoti
kati bwe nategeera okuinterpretinga bayibuli n'evvanjiri nentegeera nti kati neweegobayo bane bakugobayo kakati ne constitution yaffe of course waliwo naye tutunulire nekya deployment nti Uganda nga tunaba but the law Brandon etteeka lirikiriya anti kakati era tewali amenya etteeka kakati bano abagamba nti bamenye section 39 eya UPDF Act basaitinge etteeka lyamenyeddwawa kubanga obwetavu Palamenti egenda kubeera notified ate waliwo notifying naye waliwo n'okusaba olukusa kakati wano in this nature of deployment twabadde okwagala kusaba lukusa njakuwa ekyokulabirako emabegaawo mu Palamenti naye sinabagibeeramu naye mbadde ngoberera ebyobufuzi twalina wano omubaka omu n'ayimirira n'agamba nti balinga boogedde nga bwetunanyumyama ne Anderson kati oyo mukulu wa security ne Kampala naye omanyi Brandon tugenda enakaweeyo okufufuguza tugenda bakifeesi kakati nza out of excitement nesjano nabadde narasisa ngambye leero bagenda okwata abemakindi awo bonna kubamalawo oba oli kubaala ati nga so kakati tutunulire nature nti Uganda tuli tutya omanye etteeka ddungi naye prevention is better than cure nga tutunaba singa wano babadde ne baze ne batuyinda ano ne batukuba bano bannaffe abamu abali kuva oversight banatandika okugamba tebali kufaayo tebali kuuma ggwanga naye kakati Palamenti bwe kinaabanga kyetaagisa ate ebintu bya security bw'oba oleeta report n'olukusa biri detailed kyova olaba eri ebimu ntula kakiiko ka internal affairs and defense eriyo kye bayita classified kakati minisita tajja kujja buzzi kwogera nga tulina kwetegeeza situation era bw'oba otunuulidde nti Uganda we are landlocked country tulina neighborhood eri very unstable biri eno kakati bonadda mu procedural issues ate ogenda osabe tudebating refer to the committee twetaaga obulamu bw'Abannayuganda n'okusecuringa njawulo kyeriwo onabadde awo nga mbirowoozaako n'ogwasookera ddala eyo okugenda e Congo tewaliwo okusaba lukusa naye ate ku Somalia was it around 2007 thereabout gavumenti yajja neesaba olukusa kyanjawulo kyekiri e Congo nanti kati byawukanako waliwo peacekeeping waliwo enforcement waliwo mission bino ebintu by'okuexpounding e Somalia twagenda kolaki era tukyali okubanga tukyabuildinga capacity mission ye Somalia wano tuli kwetaasa mission ye Somalia yatuuka n'ekiwuka n'efuka peace enforcement tukutangira byonna nti omanyi ebya security ekirungi omukulu wa security ali wano detailed byawukana bino sibiringa bonaga nti ojagenda wali wansi ku downtown ogula akatogo kateeke nti engeri gyonatandikamu okalya nja kuluma ettooke nga lyo kyandifuuyirire limale ligende bino byawukana so kati situation gye twagendamu e Somalia is a different way ne situation gye twagenzeemu e Congo na kiki ekyatututte ye kiki ekiriyo olaba bulungi nti n'abantu b'e Congo babadde bakeeyana walusimbi bayomba aba ADF batakings of economy bali routing everything illegally wawulidde jointly ne Palamenti ya Congo bavudde ne bagamba kudos bannange mwebale kujja kututaasa kati no tuli kufunako ko breathing space so nga Uganda ffe nga tulina bakutunuulira tteeka kubanga etteeka erimu le bajja okwekwasa bagambe tetukuprotectinga tuli landlocked tuli bordered by Somalia Congo tuli Southern Sudan zino zonna ensi teziri stable kakati tuba twetaaga okwetangira ekonomi yaffe egende mu maaso basse bamala bano ebigendererwa byabwe balina bituukirire tuteekwa okubakuuma nga tukuuma borders n'okusecuringa buli kimu nga bwe mubuusa Parliament amaaso nedda tugenda gitegeeza Parliament gye tuli ne Sebamala eno bagenda kujja minisita tutegeeze bulungi at an appropriate time Sebamala government yabanafuyiza babayisiza mu maaso kyenebaza ku muganange Brandon tabalaata ng'abasoose tasaaga tabisaagiramu talaze nti tekyetaagisa omanyi waliwo omwogezi wa gavumenti omu gwe nawulidde nampala mulamba tekyetaagisa tunaba twagala kaseera akasigale tunaababuulira ejjoogo n'okunyooma nga kiringa ekiri ekya by the way nga kiringa ng'ekiri ekya by the way mu Palamenti ate ye mwatuula naye kati ye alaba wa kitalo nnyo okusinga abo abaamuleeta kiri mu lwatu nti waliwo tanka ze babadde batulagaawo eyo tanka emu eri ku buwumbi ekitono nnyo 8 jo tezatambudde enkuba yaziremeseza tanka ekyasinza okubeera expensive eri mu bukadde nga 35 kwana obwa dola esinga sente entono eri mu buwumbi nga 8 kati ezaffe za layisi mukko naye ate n'ez'amaanyi nazo tukola ki tuziina zakwasi ze twatutewa
size nalabye nga tutwala lwaki nkubuulira ekintu kino twaweerezebwa mu palamenti awo lwa nsonga nnya naye esooka kubuulira bannayuganda kubateeseza kubabuulira kiki kyetumanyi kiki kye bawulira naffe ne tubaddiza ekyokubiri kutematema ssente zaabwe nakuziteeka mu bifo bituufu kitegera kyentegeeza ekirala kubateeseza nakubayambako okubaga mateeka kati bwe tuba nga tuli mu seeryo olutalo bwe luba lugendagenda abanayuganda bwe bamala okuŋŋaanya ssente zaabwe mu musolo zigenda mu kitavu kya gavumenti omulimu gwaffe kujja kulaba nti nno ssente zaabwe zikoze ekituufu oversight nga tuli mu oversight function eya gavumenti okulaba engeri gavumenti gyetambuza emirimu gyayo ekimu ku ogwo omulimu ye UPDF mu article gyogambye 210 engeri gyeronda abasirikale gye badeployinga gyetambuza emirimu gyayo kyeraga lwatu nti ADF okutukuba si kyajjo bwe twalinga mu omwaka ogwedde 2020 mu Oktoba ADF bagamba yayingira ekkomera erimu netolosa abasibe 1,300 era ekoze n'obulumbaganyi mu bifo ebyenjawulo kitegeeza nti ebadde yeetegeka era kyeraga bwatu nti okwetegeka kwa ADF tekugenda walala yonna naye yeetegeka kubaffe so si kipya tekyazze eggulo pulezidenti bw'ajja akiddiŋŋana nti nno ADF yeyasaba abasiraamu ADF yeyakubye bomu ADF yeyakoze si kipya tukitegedde engeri gyeri mukola ebintu bino naawe saawa yonna ojja kukola ki ojja giddiza omuliro era okugiddiza omuliro kyabadde tayimule banga abantu badde bagamba kati katulabe kyagenda okukolawo okitegeera naye okunyooma okuba nti tetugambye nti jangu tukukkirize naye jangu otubuulire nti banaye tugenda kukola bannange saawa yonna nyinza okukuba ki ndi mu nteeseganya nabali saawa yonna tuyinza okugenda okukola ki okubayambako kubanga kibadde kisuubirwa ffe kyokka kye tubadde twagala nti as much as waliwo article egamba seek approval okyega kyendegeeza naye that is article 124 seek approval eno muganda njadde akozesa mu ssaawa 72 ng'obanga wabadde kibadde kyakabi nnyo n'oyingira mu ssaawa 72 jangu classification of mission eri etya kiri eri omukulu w'eggwanga okugamba nti kati ffe tuliyo ku peacekeeping oba tuliwo ku kino oba mission erinnya lya mission lyeriganyisizza palamenti okubuulirwa kiki ekigenda mu maaso palamenti esobole okunnyonnyola abatuuze kati ebukoto central bannyonnyole ki balabye ebirabye ku mawulire balabye bulabye ku mawulire kati bannyonnyole ki bwenzirayo mission ki tugenda kukola tuliyo bbanga ki olutalo tusuubira duteekamu ssente mmeka ebyo byonna byonna kati bannyonnyole ki so olwolumu tuyinza okwekweka mu tteeka ne twekweka mu kino naye tulina bwe tuba nga twagala olutalo luno lubeere collective responsibility bannayuganda bonna balubeeremu era balukkirize era balwagale kyetaagisa nti nno era bamanye nti ssente zaffe zigenze wano kubanga kati kye kizibu kyetukola ki kyetulina ADF kye kizibu kyetulina n'olw'ensonga eyo omusolo gwange ne bwe gugenda ku ekyo it is okay okubakkirizisa ekintu ekyo si gwe gavumenti nze omubaka sigenda okutuukayo mbagamba twalabye nga abasajja bano batukubye nnyo batukubadde ekicwamba batukubadde egundi gavumenti okyegedde bweba eri mu nteekateeka okugenda e Congo kiri okay ADF ebyo bagamba muno twandisoose bakubira simu tumanye nti already mubaddeyo amagye ga Uganda tegavanga Congo gabaddeyo bulijjo nga galwana okuva bwe twagenda ne tukuba ADF lwali ki lwali bbiri emeka 98 ne tuvaayo intelligence yaffe ebaddeyo eso ebaddeyo agomajje okyega kyendegeeza n'abajaasi ab'omu uniform lwakuba adde tebakyogera lwenye nti nno gye tuli e Congo naye era babaddeyo mu mbeera ez'enjawulo okyega kyendegeeza nga baprotectinga interests zaki z'eggwanga ku luno bakifudde bufuzi mo official nti kati bannaaye tuyingidde tugenze kuba balula bano
My contrast statement is ekyokubiri perspective endala. Nkulu Brandon namwe mukkiriza nti no abajje agagenda okuba Rwanda gava wano. Sikyo? Agawanguli Southern Sudan gava wano. Sikyo? Agawanguli Congo kuteekako Kabila gava wano. Tuwakana mu ekyo. Kati singa perspective yemu ey'okubulira omuntu alowooza nti wali abayeekera abanneetegekera sayidi eri ajja n'alumba mu nsi gy'akola ki gy'alimu. Nti ekyegeza Rwanda bweba erowooza nti abantu bayinza okujja ne batukuba okuva e Uganda ng'ejja ye protecting ren. Kenya kyekimu, Southern Sudan kyekimu, Congo kyekimu, singa tulina entalo mmeka wano. Our deployment would have been nti ffe bwe tusituka tugende Kinshasa. Okyega kyentegeeza ne government ya Kinshasa nekulembera olutalo lwayo ffe nga tugiyambako. Okyega kyentegeeza kubanga yo eyagala etuyambako okubeera nga tuli bamukwano kati mu nyumba ye wali ekizibu. Okyega kyentegeeza naye nenkugamba waaye omwana wo bwenzijja eyo nenkugamba gogenda oyita omwana wo n'omukuba nga wendi oba ne tusala amagezi engeri gye tumukola ki gye tumumaliriza. Statement yasooka nalaba bagamba bakoledde wamu ne FARDC. Exactly ekyo kye mbadde njagala nti bakolezeganye wamu ne batya nti gwe okulembera olutalo ffe tuve emabega kubanga kyekigenda mu maaso. Ffe tuli mu maaso g'olutalo bali be bali emabega. Meaning nti n'omuntu omulala asobola okugamba nti bannaye tukolaganire wamu nkuba omusirika omulaba ali ewammwe. What I'm trying to believe nti tetusobola kukola ntalo bwe zityo ezagundi ali abantu awanye eno bali wuwo kanzije nnwanire ewuwo banga n'abalala abatwetoolodde basobola okukikola ewaffe. But where we are bw'otunuulira ebize bibeerawo Eastern Congo olowooza erina obusobozi really ebibiina ebirwanira omwo militia groups zisoba 40. Looks like region Congo yagiva mu ngalo somehow. Nti osobola nti government esobola okujja okuba. So Uganda bwe yesitula neganze olutalo kandi batwali. Kubyobugaga ebiri e Congo nze mbalabye ezo tanka zemulabyawo. Congo tekyaginako upper hand. Ezo tanka zemulabyawo. Kinshasa bweba yasazeewo okugula tanka. It is one of the richest governments in this world. Bweba yasazeewo okugula tanka esobola okugula tanka eziri even more superior than that. Nejja neekuba. Okyega kyentegeeza nze ogwange guli nti tugende tukwatireko gavumenti eriyo okujjayo naye si ffe tugenda okuba oli kubanga nakyo bwe tuba nti ffe tukulembedde ne tukuba. Okyega kyentegeeza n'omulala bw'alowooza Rwanda wano wena alowooza nti waliyo omulaba ali e Uganda ejja kujja edeploying e Uganda egambe nti mumanyi nti tulina omulabe gwe tusensinga agenda okujja okuba gavumenti yammwe katujje tukubira tumukubire eyo. Ne Southern Sudan kyekimu ne Kenya kyekimu ne buli muntu kyekimu. Okyega kyentegeeza although I don't refute the fact that tubadde twetaaga okuba ADF ekyo kyo kibadde kikola ki kinaabeerawo era n'obukakafu mpozi bana bali mu security obulaga nti ADF yabadde etukuba si bayeekera baagala kujjako gavumenti ya Uganda. You understand the truth? Waliwo terrorist ADF waliwo rebel ayagala okujjako gavumenti nti kati tuli mu lutalo ne rebel. You get my point? Njiwulira nti singa ADF eno ba rebels abagala okuvunika gavumenti ya Uganda, so are we in a rebel confrontation? Twagenze kuba bayekera abagala okujjako gavumenti ya Uganda oba twagenze tumalewo abatujju ababadde batukuba? Because the ADF jenzijukire eyawamba ekichwamba eyakuba ekichwamba yali ezze mu rebel confrontation golirawo. Okyega kyentegeeza that means at this point wayinza okubanga eryejje etegeke eriri ewa eriri ADF eriri e Congo North Kivu mu North Kivu lyabadde lyetegeka kujjako obukulembeze. So we are not tetugenze eri kwetaasa batujju tugenze eri kutaasa gavumenti eriko. Ekibi mu budde buno kyandeda gavumenti kyerina okukola naye nakyo ekiteeke ku mmeeza
Your concern is tebaba buulidde kituufu mission kikyeliko yagamba nti bano ke bazze eno ne bankuba kati bampise bampadde open invitation. So we are saying generally, are we confronting rebels nga bwe kyali luli? Are we confronting terrorists? Singa kino kiddamu okubeerawo olutalo olugenda kukomawa. Singa tuba tuli e Congo Shekedi n'atunyiiza ne tuzitunuze Kinshasa kyekiddako otegera kyentegeeza singa batuwangula mu lutalo olwo lwe twagenze ne tulowooza nti no tuli bakabi Uganda wali group eziwera 40 more than 40 singa zigana mmanyi tusooke tukwatireko oli ADF kubanga bwe bamuwangula naffe tusobola okukola ki okubwa tusooke tumukwatireko ne batukuba ne batukomyawo kyekiddako before you webanga ogenda mu lutalo kyangu nnyo osega kyentegeeza but they can be a brief ne bagambye tugenda ku briefing abano Internal Affairs and Defense Committee tugenda ba briefing amu ku kyetukenya gamba committee yatudde information eri classified osega kyentegeeza era twakiriza ka parliament would be mtima jabu jandika kanyigambo why it is classified kati kyekiriwo mulinze babagambe kikati tulinze batubulire mission eri ki nkama wange naita matajimanyi tamanya batu bageze ko bayekera oba tuli kuba ba rebels oba tuli kukola ki mukama wange naita kimanyi otege fena tuli out we are speculating naye tumanyi vividly tuli Congo era sente y'omu musore ekola ki e Congo gye tuli Anderson bakyatubanja ne sente batubanja sente wano 98 ku 10,000 n'ekitundu obwa dola kooti etawulula amawanga ng'enkaayana z'amawanga yagabana eri ne fujjo n'obujozi Uganda bwe yakola e Congo tebirabikangako mubasasule biliyoni za dola 10 omusango gukyaliwo ennaku ezo kanso keke baali babizzeemu simanyiwa we kituuse ennaku zino kiriyo watone geno so yensi gye tulimu naye nga gye tutegeka n'okuzimbira ku nguudo ennaku zino naye nga bw'otunuulira emivuyo ekibiina ky'amawanga amagatte gye gatadde ku nsi eno yonna yonna n'oyagala okugirondoola olaba nga tekirina moral authority convictinga Uganda for wrongs. Ekimu ku byatuleetera obuzibu Amnesty yeyogedde Amnesty International ebimu ku byatuleetera ebizibu mu 98 yali conflict between states nga abayeekera bali Congo naye ate abakulembeze b'e Congo tebakwagala kusala nsalo nga kitegeeza nti okwerwanako mu buli ngeri yonna kyetaagisa ate nga Uganda ina history y'obuyeekera bubadde buwangamizibwa mu mawanga ag'enjawulo ne bwekuŋŋaanya ne bujja bulumba eggwanga so okugenda e Congo kituufu mu 98 tetwasaba Uganda teyasaba Congo so nekirabikanga Uganda yali erumba Congo ne wano teyasaba parliament ate nga ne Congo teyagala ku disowninga bali nti sibamanyi oba mbamanyi kati nga conflict eri awo then ne mujja ne muyingiramu n'abakoleramu ensobi abatekinga advantage naye enjawulo eriwo olwaleero eri mu biti bisatu ekisooka tetwalumbye Congo ekyokubiri Uganda ne Congo bakkiriziganya nti waliwo ekizibu kye bayita ADF nga bwe twogerera wano olwaleero jjo nabadde ku mukolo ku mbaga emu omwana n'asumulula ka soda kapopinga bantu bonna ne beekanga emitima ne gikola ki nti tetunaba na kuwona effect ya bomu olwaleero Franka n'okutulisa obutulisa baaluuni oyinza okukanga omuntu oba oyinza okutta omuntu kubanga bikyali fresh mu mitwe gyaffe waliwo abantu olwaleero nga kijja kumutwalira emyaka nga3 okuyita ku parliament bano bennyini ababaka okuyita ku parliament okuyingira eri gate bagyesonyiwa bayitawo emmotoka baziparking eri bane baziwa abadriver bayita eno ku National Theatre eri main gate Brandon wuno genda oteeke census ku main gate
obuuza ababaka bameka abayita ku main gate motoka zijja ne ziyingira naye nga nkalu mukyali mu ntiisa Sebamala bakyali mu bayita eno ffe bakomona gye omanyi bwe batoliroya toyogera ku byalo kati muyitirawo omukulu alimba eggwanga ku Sebamala si kirungi alimba Sebamala muyita mu main gate ya National Theatre omukulu asobola okumbulira nti bagigalira ddala zigule kakati Sebamala Sebamala tolaba nti wa munoto mukuba muleke Sebamala tolaba nti wa DP anyway I saw many of them use the main access Sebamala tolaba nti wa DP ddala completely tolaba nti Sebamala wa DP naye amanyi n'okuyita mu president's office yene manju eri manju bayitira yeyo kubalo waliwo akakuba bayingira mu parliament asigulira kubo balala kuyita eyo naye nkulaga obwerinde bwe tukola ki tulimu nti bukyali fresh mu matu gaffe CPS olwaleero ne bakugamba jangu ku CPS ne baba bakugambye nti jangu okimenda nga muntu yo wagisuula eri ku CPS ogenda ojjukira ekyaliwo olukulu okubiri luli nti bomu yali ku CPS tusobola kusalawo so ebikolwa bino biri fresh mu matu gaffe ne mu maaso gaffe simanyi lwaki ababaka bino ebintu byonna tebabijjukira even when they were attacked even when institution yaabwe balaga nti it is one of the attacks yali target kubanga singa teyali target ndowooza gundi teyandibadde in that area so ebintu byogera nga tubibalaatiramu oba odiiringa n'omuyeekera oba criminal odiiringa according to his mind alowooza atya akola atya akukolagana kitegeeza yes we are dealing with them now rebels yes okay I'm going to explain that tonsooka mu maaso so bwoba odiiringa n'omuntu yenna frank kati goli munnamawulire nteekwa okujja n'ekifaananyi nti munnamawulire alowooza atya akola atya ategeera atya because that is your speciality so singa nzija n'olusawo lwange tugeze ndi musawo ng'oli munnamawulire tulema okusisinkanya endowooza we can never do anything meaningful okulumba ekyokugenda kyova laba n'enteeseganya wakati wa Congo ne Uganda namwe temwazimanya luvannyuma nga n'okulumba kukoleddwa but in actual sense singa ne Congo yalina interest yandibadde naye ekitwala mu parliament senga ogoberedde amawulire gaffe okuva ku Saturday wedde we caught wind of the whole thing naye buli mukulu gw'obuza agamba anti kyengezaako nga naawe onoonya confirmation mu parliament yaabwe bakyogeddeko anti bakyogeddeko but tebayogera nti tugenda kukola kino prior meaning nti bonna baalina common enemy ne bakkiriziganya na ku ngeri ki gye balina okumukwasaganyaamu singa ffe twafaultinga position nga n'oli agifaultins there could have been a lapse era tetwandifunye na mulabe waffe so ndowooza ekyokugamba nti tebaatutegeeza kituufu naye omutima guli ki gwe tuba tutunuulira nga tukyalina ebiwundu nga tukyalina okutiisatiisibwa nga tukyali mu bwerinde olwaleero okuyingira wano mu geeti wali wansi kikutwalira eddakiika nga 3 nya 5 bakukebera ne bakebera boneti ne bakobera wansi ne bakukebera ng'omuntu tubulako kutujja mu ngatto kitegeeza nti ekitutuusizaawo si kitono n'engeri gye tulina okukikwatamu tuleme kukikwata mu ngeri ya kukibalaatiramu seeking permission is constitutional naye kiri mu bintu bibiri ekisooka Uganda egenda kulumba ggwanga ddala ekyo kimu ekyokubiri Uganda officially yayitiddwa mu nsendala to keep peacing section 39 ya UPDF Act ina definition naye n'akantu kiirikamu era egamba ebintu bibiri you can deploy for two things one is peacekeeping enforcement naye kagundi ndoza ka section akokubiri mu yokubiri ennyonnyola peacekeeping nerekayo enforcement no clear enforcement yes it is clearly because now we are on offensive but ekikulu kya byonna nze kyenjagala okunnyonnyola mwami Sebamala
a terrorist and a rebel group balina ebintu bibiri bye bafaanaganya. A rebel group can use terror attacks or terror acts. You get it? Okukozesa terror acts tekikujjaako kubeera rebel. Ekirala, terror groups do not recruit in masses. Tebakola nkambi. Nti twakubanga bwezaabwe zibeera mu isolation. Ayina ba Franka 10 yeyeka abamanyi. Abalala bonna teri abamanyi kubanga muyinza okuli. Namwe temwemanyi. Nti nze ne gundi. Muyinza okuba mwemanyiko nga basatu baba babiri. Naye nga ate the thing is like they don't do camps. Nti tulina camp kati tu trainingira wano. The moment you identify yourself, ne location, ne actions, nga ne wina ne equipment, kitegeeza already you have established yourself as a rebel group. Ekyokulala, you regroup to do what? When you attack Uganda, not once, not twice, what is your intention? Oyagala ki? Kubanga bojja n'olumba Uganda enkya, ate eri ne tukuwulira mbu traininga, ne tuwulira nti amajeego 5 galumbye ekitundu ne gafreeing abasibe 10. What are you trying to do? Are you still a terror group? So ADF, it is a force, allied democratic forces. See what you Brandon in India. Forces for what? Forces in abantu bafudde. Forces in go training. Are you still a rebel? So, Echa Sebamara, I want to disqualify. Are you still a rebel? Are you still a terror group? Okay. Or you are a rebel. So it means you are a rebel group. So we are dealing with rebels. And you are dealing with democracy matters. Because you are democratic in definition. Olwaleero Sebamala wajja wano aze mu kiti nga munnabyabufuzi. I can't engage him in business as an engineer because I can't engage him as an engineer. But he's here as a member of parliament. Asobola okuba bibiri oba bisatu. On platform eno era ne betu discussing a political matter. Naye Sebamala bw'omuleeta honorable, bw'omuleeta ku tugeze mwagala ku review kukola amateeka technicalities, mwataaga obukugu consultants. You can't call me to be consulted on civil engineering matters. Why? I am not qualified. So ADF identified itself as a democratic force, allied democratic forces. It makes it political. Its interests are political, and politics mu region je tulimu supersedes everything. So bwoba balumba ku foreign land tewetaaga bya parliament. No. Anti kati okubalumba ku foreign land. First of all, Uganda and Congo are in agreement, and they are even Congo is more happy than Uganda. That is okay. So it is okay. Naye teeka mu Uganda ligamba ki? Anti teeka kati Brandon kyeyabadde honorable kyeyabadde akugamba. Ekintu kye tuyita ennaku 72 zikuweebwa to call parliament. That is if parliament is in recess according to section 39 of the UPDF. Nti okumanya kyankizo nnyo. Asobola. Kyankizo nnyo okusaba olukusa nti parliament ne bwebe ewumuddemu. Kakati ogiyita bukubirire. Frank. Very crucial. ADF. Really, tuyinza gamba nti olumba ADF, you sit parliament. To invade it is on foreign land. Yes, I'm saying. Foreign land. We are not attacking a foreign country. That is true. You get it? But you are deploying now, on foreign land. Yes. That's the concept. I'm deploying on foreign land to do what? That is not necessary. It is foreign land. Now let me get this. Gwe tugenda okulumba. Yani, there are matters you don't discuss. Most especially intelligence-led matters. Intelligence-led missions are never discussed in public, not until they have been executed. What we are pursuing? No, bajja kujja bannyonnyole. Parliament ejja kujja nnyonnyolwe.
otyo and actually n'amateeka gonna gabeera reviewed by circumstances nti tuyinza okuba twakola etteeka nga kino tetwakya anticipating we never included or even aspired to have intelligence led operations in foreign lands and other agreements. This can spur an amendment in the law. And I think it is okay. Bwe kiba kiri classified nga toyagala ADF emanye nti mugenda jiwa surprise. Kino Brandon mukijjemu mugambe nti sikukijjamu government eneebuliranga ku parliament ng'emaze okukola deployment. Nga bwe balaba nti kiyinza okwetaagisa okulumba eggwanga nga tuli mu recess. That was anticipated. Era ne bakiteeka mu tteeka. Olaba nti waliwo still window nti you can still go without parliament. But come and explain. Or you can still go call parliament but ng'okoze ki ng'ogenze. So kino kisobolera okutuyamba tuleme kuteeka mu buwaayiro obulemesa tuteekemu obuwaayiro obusobozesa. Kana akawaayiro twandibadde kati parliament bakonere bubaseba be bandibadde n'abasaale to amend actually this very section. Anything, yes, anything can happen. You don't need to come and notify parliament or even come and discuss it, but you can go and come explain. I think we are diversifying. Omanyi mukulu bulula kyesinga okumwagalako akujja kukiri nakutwala ku birala ebirala mukulu bulula kyetugamba tuli mu foreign land tuli mu kulwana. Parliament yandikoze eki yanditegedde ekyokubiri twagala abantu baffe tubategeke nti bwe tuba tuli mu kukubagana na muyeekera obuyeekera bwa mirundi ebiri bayinza otukuba tuyinza okukola ki tuyinza okuwangula. You should anticipate that. Tosobola gamba nti ffe ke twagenzeeyo kyawedde dda ffe wano ffe tukyasinza okukola ki okubeera abakabi. In so doing kubanga omukulu ono yajja na buyeekera era n'awangula oli gwe tugenza okukuba muyeekera era akkiriza nti nayina golodi n'ettimba era ayina ebyokulwanisa. It is very possible that basobola okukuba ebyuma byaffe bye twatutte. It is very possible that they can overrun us. We need to prepare the country. Now, let me give ekyokubiri kyenkugamba amagye gaffe gabaddeyo Congo. Information question. Before that, before linako mukulu wanyonyodde eso ebadde erekinga ebadde bakubye info 5 according to the news. Ochega kyetegeeza there is no way you can know those info 5 unless you're there. Ngoinayo amatu ngoinayo deployment muleya nga bwagambye intelligence led operations. Ochega kyentegeeza intelligence yaba niwe bagikuwa abakongo naawe olina okuteekayo eyo to verify their words oba bibogera biki bituufu balina abajasi bameka lwaki twatutte tanka ennyingi bwezityo n'amajje amangi bwe gatyo but ezo preparations zizo nazo kitegeeza tezabadde za lunaku ochega kyentegeeza your thought is mu background bulijjo babadde beetegeka okugenda okuba omusajja ono and therefore they had the time to come. They had the time to tell parliament ntino tugenda kukola ki tuyinza ne bantu tugambe nti bannaaye abasajja bano batujooze nnyo. So bwe muwulira kino nga kino tubakubye temwaka bandibadde tebatubulidde eddiro bagenda kukuba oba otegedde to tip parliament. Yes, one tip is a parliament mumanyi tuyina obuzibu abasajja bano batukubye era nze nejjo nali ndaba n'ebya bomu ebyabatukulamu abantu abameka basatu bana mukaaga mbadde njagala kamaliriza point Anderson wamusazeeko abadde akyamala maliza point yo honorable mu majje siri experienced nnyo mu majje naye waliwo atwogere byamawa siri munamajje abantu babuulire but ensigo sigwa mmanye nnyo okusinga n'abatulaba naye seba akulira ebya security tactical and tactical levels of operations. Tosobola kulumba muntu nga tomanyi capacity ekyo kimu. Ekyokubiri oyinza okuba toyina confidence mu government mu bintu ebimu ebyobufuzi naki naye njagala obeere ne confidence mu security ya Uganda nti ensobi zisobola okubeerawo naye ensobi tezisobola kubeerera. Okulumba Congo okulumba ADF e Congo nkugambye singa yabadde ensobi
even Congo would have gone to parliament. This was an agreement between two countries. Eri neno tukiriziganye tukole bwetu ekyo kimu ekyokubiri eso nga bw'ojuulira nti it is external security organization. Any country has, even other countries have their spies here in Uganda. We also have spies in other countries. But advantage gye tulina ku nsonga eno nti Congo yennyini nnyini hosting abantu bano egamba mbakooyi mujje tukwasaganye. Kyenyinza okusembayo nakyo kiri ekintu kimu. Parliament minister agenda kugitegeeza. I think even this coming week minister will come and explain the nitty-gritties involved. Kyensaba tukole ekintu tuleme kujja bwesige mu bannayuganda. Abantu bebukoto nabo bandiyagadde okumanya bajja kumanya kubanga nga luli bwe twannyonnyola luli mwatuteeka ku nninga okunnyonnyola lwaki tukubiddwa. Kakati tubateekera ku mmeeza nti tetwagala kuddamu kkubibwa mu ngeri yonna eteetaagisa. So abantu bebukoto bagambe bagumiikirizeemuko. Ye message minister agenda kujja, president ajja kunnyonnyola eggwanga n'abeekagoma bagumiikirize abeekagoma bagumu wabanyonnyodde. Ekisinga just obukulu ku ekyo actually Anderson arasisa abadde agambye nti honorable amanyi nti mu parliament ekirungi akitadde rightly tulina committees. Minister agenda kujja naye nzijukira bwe baatukuba wano nga arasisi bwagambye nali ku TVM neho nalibasebamana naga kakati government yandikoze zino kutubuulira bakikozesa baali bikigenda bitya kakati kiki kye nagambe nti twagala kutangira tetwagala biri biddemu. Waliwo wano omuyimbi yagamba nti tubizeemu tetukyayagala naye n'ekirala ekyogende Congo tumanyi bulungi nti Congo nsingagge ebyasooka era tebyali mu kusaba lukusa nene nnyo naye Congo infrastructure development eri poor. Tumanyina bulungi nti Congo teri stable, terina network in terms of security eyetengeredde. Tubaddeyo nga tubayamba. Uganda ezimbye capacity. No, ezimbye capacity actually. Tubaddeyo. Na UN jukira yagambye. UN was very happy of our intervention. Ogendayo. Bagambye no tuli happy or intervention. Mu Barato agreement ze tulina. Tuzibadde na Congo, tuzira ne Netherlands, tuzira n'ensi zonna world over. Kyobola tulina embassies. So twagala okuzimba nga teeko okuyamba naye nga Sebamala nayo bw'okimanya ekirungi mu beginning agambye nti tukkiriza bulungi kino kyetaagisa era nga Abannayuganda era ekyo njagala omusiima. Kaakati twagala nga ffe otuli mu government twagala okunywereza ddala nti president bw'aba alayira yeyeka akuba ebirayiro okukuuma Abannayuganda. Twagala n'enkiza eweebwa UPDF okusikirwaninga n'okukuuma borders even beyond tubeere nti tulina obutale. Njagala okubulya Frank mu Uganda yaffe ffenna ng'oggyeko political party tewali akyakiriza Uganda kuddayo mu batabanguko. Tewali akyaga ffenna twagala tuzanye politics wafano bulungi ababeera babe. Look at the democracy. Tulina ano lead of opposition mukulu wa Sebamala atambula nga asinga ne prime minister okutambula omukulu mpuga. That's democracy. Kakati toso agama na opposition democracy kusikero ya teni omuwanga mmeka. That is democracy. Brandon kakati bwe nagenda ku scale kusikero ya teni towenga mmeka bwe nagenda mu average ya kuba kutono neche manyi democracy yatumulina sawa zino nga tuli wano okubuildinga democracy obukiiko bonna obuli mu parliament obwa sector and standing committee bali kwongera okwetegereza budgeting process. Bino byonna bitukwatya kwano era kuno kwetegeka Sebamala badde gamba okuteekateeka parliament saa zino parliament obukiiko nabo nga balina abakulembeze tuli buteekateeka nti bino biba bizze tusobola kubirespondingako tutya. So naye nga bw'omanyi enkola ya government institutions nyingi arasisa gambi bya security biri broad eriyo bye tutasobola nkugambye nti tutuula ku kakiiko aka internal affairs nabayinza n'okugamba classified ngate mu byokwerinda ebitongole byonna world over eriyo kyotasobola kusamasa mafano buli kimu kiteeka mu politics buli kimu olaba kino kyakabi wano bali tukuba neera tulikiteeka mu politics parliament bandize naye tewali teeka litwamenye twayisizaako obusaawa butono era sebo njagala okukuwa confidence tewali teeka lyamenyeddwa agenda kujja kuwa statement wayinza okubaawo ekyayitidde naye twakikoze mu goodwill tebamenye etteeka lyonna even without seeking approval. Yes mukulu wa Lusimbi byonna byogerwe
okitegeera kyentegeeza ekisooka Congo tubaddeyo si kipya okitegeera kyentegeeza ekyokubiri kyetutegedde nti tulwanisa muyeekera okitegeera kyentegeeza ekyokusatu kyenyinza okukugamba nti wetubanga assessment gye bakoze nga bwagambye nti bw'oba ogenda okugenda namunnamawulire osooka noevaluatinga wetubanga assessment gye twakoze ye yatwazizza ebyuma ebyo n'ennyonyi hardware bwatyo n'ennyonyi n'amagye gonna ku mumanye nti ADF si musajja muki amaze okumwevaluatinga nga si musajja muki si musajja si mmere kulya bw'oba ogenda okusoma misa weteekateeka oteekateeka kwaya n'oteekateeka abanaleeta ebirabo n'oteeka hostia ne consecration time ng'ogenda okwebaza kubanga babaawo procession kakati nze kyembadde ŋŋamba kyembadde nsaba nti nitty-gritties biki ebyagenze ffenna nti tuli expert wali yagendako ku battlefield bw'oba ogenda okukwana omukyala eba byo weteekateeka bw'oba oyogera ku ssimu ng'oyogera n'omuntu gw'oyagala osengeka ebigambo by'ogira singa mulwanyi naye nga journalist bino bye tulimu wano nga tetunabagenda nti kiki ekyatutte okwerinda si butise bamala bali bayeekera barebo bali mu so many forces bakyusakyusa balinga chameleon so ate omuntu yenna eyeetegese nkimanyi bwali okampeininga sebamala wagenda weetegese kamboze sebamala ensiribu ogikubisa ennyondo tefa sebo oba bwogiruma tefa tugenda kumulamunyondo enamba yaffe ya WhatsApp bajja kuba bagiteerako owereze ekirowoozo sukoyi guno gwe gusoose endowooza okukola zisukoyi twazigula trillioni meka zaali sente nyingi zaali zikoze wandibadde basanyufu Frank ennyonyi bulijjo mwebuuza tuli kuzimba capacity bulijjo mwebuuza classified expenditure zaffe eragawa sukoyi gwe gwasoose endowooza actually ku lwomukaaga sande naye nawe nali nempulira ennyonyi ng'eyitawo twali buuliro ku kisaawe ennyonyi bwe yali eyitawo neŋŋamba abantu abaali awo nti naye ennyonyi eyiseewo eyo mugiwulidde abantu bagamba buli gyazizanyisa bwatu ndowooza bali mu training kumbe egenze kukola ki abebutambalekyemugamba katizawe nali naye sina kyenyinyonnyola twali tumanyi eddomoddoiro ate naawe toyina kumanya kati senga Palamenti sebo protocol 17 bino abantu bebagamba anyway katujja mu kitundu ekyokubiri tukomawo tova enamba yaffe yeyo osobola okuweereza ekirowoozo kyo ku WhatsApp toweereza video toweereza voice note wandiika buwandiisi katukomewo eragawa oyo waawo tukomyewo ku mpewo oli ku program ebigambo tebitta essaawa ziri 4 n'eddakiika 7 webale kubeerako webale kugoberera ebintu nga bwe bitambula we tuli mu studio wano n'ababaka aba Palamenti Richard Sebamala Bukoto Central Brandon Wali Kagoma County ne Anderson Bulora RCC yatwala Lubaga yabakulira ebyokwerinda mu kitundu ekyo mu kyalo kye Lubaga simanyi musooka ne musoma Bugundi kyo kibuga babatwalayo ku koosi ey'ebyokwerinda oba olufuuka RCC nga ntandikirawo kuba in charge simanyi okay so kyankwanzi okumala ebbanga ngali naye ono ate ye wanjawulo siba abantu ba RCC yamukubuuliramu ku tayimu yo ono alimu oluyeekera going forward Anderson abantu beeraliikirivu bw'osoma they have genuine concerns of course bw'osoma comments z'abantu okuva ku lwokubiri abantu bagamba what if something happens who do we hold accountable abantu tebafunye lukusa naye ne fiya y'abantu nti ekyali kibaddewo kisobola okuddamu nekibeerawo ojjukira ebyaddirira 2003 ne kaakati tukyali mu ttagalyo ne sente ezo simanyi Uganda gyeneezijjako okuliwa Congo olw'obubbi obwakolebwayo effujja eryakolebwa ne kakiki omulala mu 98 actually ndowooza twali tetulina na East African Community tewaliwo cohesion omuntu yalina cohesion mu East African Community eri Muzeeyi Nyerere
yali amaze okufa nga buli omu yeerwanako. Rwanda is trying to stabilize. Tanzania yakava mu ntalo za Uganda, the protocols. There was no cohesion. That's why President Mukyenda Mwenda nga Uganda emaze okutereramu, he thought that we should have an East African community again with the Mzee Nyerere and I think it was Mkapa then, or Tanzania. Benjamin. Ensobi ezaakolebwa mu 98 ndowooza tezisobola kuddamu nezikolebwa mulundi guno because eggye lya Uganda eriri mu ku pursuing ADF, it is being monitored and supervised by FADC, eggye lya Congo, nti they are in joint operations. Sebamala agamba UPDF yakyesoseyo maaso FADC eringa yegivaako emabega. Ye bw'alowooza naye kaakati bwebanga yevaayo emabega kulowooza bw'olowooza ate kubanga nkugambye kino kyonna nga tekinaba kubaawo. Uganda yasooka kuyingira mu bilateral agreement with Congo. Walabyemu eggye lya Congo. Bino bya Uganda. It's by an embedded UPDF guy. Bya Uganda. Naye byakwosa je. But waliwo agreement between Uganda kamuwa information. Kuba ebimu tonaba kubifuna. Yogera bibyo wanga nawe tonnabifuna. Ate kati nyinza okwogera sibimanyi kubanga temuna kujja tubuulira. Wawulidde bagamba kibululu. Omanyi nze sitera kuteesa bintu bye siinaako. Anti ebidogamba kati waliwo enteeseganya wakati wa Uganda, enzikiriziganya si nteeseganya. Enzikiriziganya wakati wa Uganda ne Congo to have this operation. Era Congo moves ahead to give more information to Uganda through Congolese, through its intelligence, and through other sources, even UN inclusive. Okufuba okulaba nti this mission is a mission with objectives. Tuyinza okuba nga objectives zaaluli tezakwata, but this time there are objectives between Uganda and Congo to achieve. Fears kituufu tusobola okufiirwamu ebintu ebimu. We can, of course, tuyinza genda mu lutalo ng'ogamba nti okujjako olwa spirit wanyaba yabala kwena spirit movement eyalimu okulowoozesa abantu nti bwenywa amazzi teri kuyitamu. This is not what we are after. But eggye lyonna n'obulumbaganyi bwonna mubaamu casualties, and yes, those casualties are there, but kyetulina okuwa confidence kiri kimu. Honorable Brandon yakugambye nti president yeyeka akuba ekirayiro ekyokukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Honorable Sebamala mutuufu okuyomba kuba yakuba ekirayiro ekyokukuuma constitution. Kaakati okukuuma constitution ogikuuma bannayuganda balamu nga naawe oli mulamu. Constitution eyo bwonna ffenna bwe tusaanawo kaakati abaafiirwa mu bbomu za ADF constitution teyabagasa era terina mugaso gye bali. Constitution erina mugaso kunze naawe. So n'okukuuma constitution eno ng'erya live oyinza okwetaaga oluusi ogigamba naye nkubuulire sooka obeereko awo nzije. Okugikuuma nga namu nga nayo tefudde ebiseera ebimu oyinza ogigamba sooka obeereko awo wetutuuse awo bulola wannyonnyola wetutuuse. No, bino byenjogera reality. So Honorable Sebamala okumukuuma nga mulamu ne constitution in hot pursuit of the rebel group mu kizimbe nga mulamu ne constitution n'enfuluma awali ark of fire. Bwe mala okusootinga ebyebweru nemudda ku byamateeka ne mugamba naye omanyi lwaki nkulese wano obadde ogenda kuggwaawo. So obukugu bwe tuyina obusobola okulekako abamu ebweru munda, abamu ne bafuluma ebweru. Kyovulayo wabaawo ebizibu, wabaddewo obulumbaganyi. Teri yabuuza Palamenti ebaddewa, teri yabuuza
honorable obaddewa teri yabuuza speaker obaddewa teri babuuza gavumenti obaddewa poliisi obaddewa okukuuma bino ebintu byonna bwe tukomawo ne tukunnyonnyola nti munnange tufulumyeko ebweru tutereze embeera naye tukomyewo mu mbeera bweti tubadde tubasaba mukikkirize n'omutima bulungi nti tebiriimu yes fears mweziri naye singa otuuse nenkukomyawo n'okugulu kumu kyo nandi kinnyonnyodde ntya so abasirikale baffe ne decision ezateekingiddwa commander in chief ziri mu mutima gwakugamba nti ebyatutuukako 2 weeks ago tebiddamu kutukola ki kututuukako ekirala for the first time obulumbaganyo bwakoleddwa ku ADF UN has not made a negative statement. Congo has applauded. Erwaleero tewali gye lisinga kubeera na popularity mu East Africa nga UPDF e Congo. Everyone is happy. Actually, abali ku border abadde bagamba tubadde tulemereddwa. Wali tukyasobola kutambula kutuuka wali. Tukyasobola na kutambuza migugu. Ntoroko ne bondi bujao. So omutima wadde waliwo obuwaagiro obwasobezeddwa mu constitution. Amawulire. Fena tukirize nti constitution yetuyamba naffe tusobola okwogera nga tuli balamu. Tusobola okwedefendinga nga twogera. Where there is an attack on lives that we are mandated to protect, we can come and explain when we have secured the lives. Brandon, waliwo engeri nyingi ez'okumalawo obutakkaanya oba n'okulwana entalo okwogeraganya n'abantu b'otakkaanya nabo is one avenue that you can use. Naye waliwo mubaka yakireeta mu parliament awo nti bo bano lwaki tetubengeejinga lwaki tetwogera nabo ne tumanya baagala ki ne tukkaanya. Maybe it could put an end to this. Naye abakikuba emisumaali ne bakikkakkanya nawulira ate bangi. Naye ng'ebibiina ebizze byogera ne gavumenti wano abamu kati balina mu gavumenti basaavinga ebibiina by'obuyeekera bakkaanyizza ne batandika okukalaganira awamu ne gavumenti eri mu buyinza. Lwaki ku ADF kizibu? Okusookera ddala kino sigwe mulundi ogusoose Uganda okubaawo era olaba nti ekyo nakyo kyayamba nnyo nodde twalwanagana nekkonyi naye twayamba nnyo peace talks Babeti Bigombe Honorable Norbert Mau ngali mu Palamenti peace talks zibaddewo era kino si kipya nti wabaddewo abaweereddwa amnesty oba amnesty tukyogera tutya mu ekisonyiwo era ne mu gavumenti yaffe eno saawa eno tulina mu baministers abaali mu rebel groups neba twaba incorporating abamu abasirikale abamu bali abasirikale bali mu service abamu ba minister we bali Uganda ekikoze era badde successful era se tugamba nti kisoboka ne buli kimu kibako approach muzze mutya tojja kubalula bomu ng'oli kusembera ku parliament Uganda kakati katuyita olukiiko kuserena tulo tunywe kyayi tuteese wabaawo approaches zotekwa okusooka okwaŋŋanga enteesaganya NRA boyogera ku kigambo kya bakiveidi ndaba who else no bwe bagende Nairobi okuteesa mu pistoks mama mbaza and what have you bo bali bakoze ki era olukiiko bali batuuseewo lwalimuuko yali secretary wa Minat yaliko member parliament we Kagome Dr. Frank Nabwiso mu nteesaganya ezimu kweza ezaaliwo by then entesage omeka akati tutunuulire ebiseera NRA ebye yali ekoze mu 85 baloke bagende Nairobi dynamics ensekula ensechuka tutunuulire wali dynamics zaali zitya nakati ziri zitya saawa zino advancement yetuuse tufano n'olutalo brigadier general byekwaso yakoze statement okunotifyinga okubuulira abantu naye owabamu without interpreting statement bulungi buli omu yaji interpreting ze bina agenda viral kakati technological approach advancement yensi n'ebintu betubiraba ne geographical location zinzo obutakyuka ne population the rural urban migration wabadde factors ezitaliwo buli kimu kya approaching okusinzira ensi bwetambula nakyo ekiriwo ne kind of politics nti wano saawa zino buli kimu peace talks weziri eriyo ebimu bw'oba okola agreements eriyo buli kimu nti tojja kireeta mu ddiiro nti Frank okyali mugole nnyo
nti ebaayo byoteesa n'omukyala mu kisenga tonaba kubyanika ku sitting room n'omwana bwe mubaawo n'obumulumulu mu maka oba oyagala development mu maka ebaayo byoteesa n'omukyala n'ogamba ne kati Anderson ne Brandon baana tusooka bagamba ne babeera surprised. Government erina omanyi bulungi tulina department tulina ministries tulina foreign affairs tulina ambassadors omukulu wa Gambia analysis tulina endagaano ezo zonna arrangements naye jjukira muba mwogerezaganya ebaalina baba abusinga ebaayo omuntu gwogamba tutunulira no ku Southern Sudan balina enjogerezaganya nga n'oli omukulu tannaba kufa like Riek Machar je naye nga baba akamala okwogera kakati waliwo dokita omulala naye yadfayinze bano ne bayingira so kati approaches zino zonna bwe ziba zize ng'ate mu Uganda nkugambye tuli mu Pearl of Africa honi ya Africa teteredde naye ffenna tuli landlocked bano bonna batwekoonako Southern Sudan teteredde Congo fo tulina standby force tukozesa avenues zonna ogende Congo tekirulinga out nti tetuli mu peace talks that is welcoming buli omu abadde delegated tulina forum y'aba elders tulina council joint Christian council bonna balikola engagements naye twagala kozesa always okulabika nga maybe with not ADF Uganda no kakati ngamente ebyo bitasobola omanyi nabyo bikyali byacha buli kimu bajja kiteeka mu politics bwe tunagamba nti tuwogera sebamala ajja kuva mutandika muti okwogera twagulano tugende tubakube muli kubalaata temuli kufa ku bantu tulikozesa avenues okwaavoidinga politics ekintu ekikuba omanyi mu Uganda buli kijja mu politics gwejjukira twali wano nga bagambye Clark just okwaka akatono nnyo Clark n'awandika n'agamba nti buli mu member of parliament atali vaccinated ne ku gate ya parliament ogiraki naye n'omubaka omu yayimbira n'agamba tugenda basuwenga nze nali mumanyi kubanga twafuna naye shots ezisembayo naye ng'ali kugusa eggwanga era ekyo kimateeka tugenda bavunana singa ano batugamba ne Sebamala nti Nganda tagenda kuteekako musaala okujjako nga buli omu alese vaccine card ne Sebamala tujja kudduka mangu tugize eki tuzitwale ayinza okuba ye mugeme naye ng'akimanyi eddembe lya muntu okuga tekimugaana to stand for another person's right kakati wano politics tumumaringa in everything tetwagala nti twagala ebintu ebisinga ebitukwatako kubanga osooka kuba muna Uganda ADF wano bomu bwebaano ku NTV tejja kusosola nti obamala wa DP Brandon wenaremu nti ate ono omukulu wa security fenna etukuba nti ensonga ezitukwatako tuveeyo wamu era Uganda nga bwe tugambe tulina history amnesty abantu bawereddwa tuteesaganyizza ne tumalawo peace talks kyovola abantu tulina still nti tulina ne mu government tulina oludda oluwabula government lubaawo dialogue Osebamala ono mulungi by ku order paper abaako nnyo almost every week ng'abuuza prime minister questions ezo zonna enteesaganya tezisookera mu ggulu zisookera mu parliament zisookera mu sectors ne zibuna ebitongole byonna so enteesaganya tulizituukako era eriyo ebiri kukolebwa era tukozeeko era tukyagenda mu maaso tukendeeze ku WhatsApp ebiro okay bakyatereeza ebirowoozo tugenda kubisoma abalabi temuggwa mu maanyi Peace Avenue okwogeraganya peace talks kikola lumuntu ali nga tulina Muganda kuba olutalo luli expensive nnyo nnyo ne Muganda wange ono ne mubuuza naye mulowooza sibwe budde obutuuse tuteeseganye n'abasajja bano sibwe kyali twalina we twali naye ono tateesa si nkola ye kuteesa aliwa Uganda nero yagenda okuteesa ne banne ye yasigala atokota mundu Nairobi gusa tateesa waliwo omuntu nga kikula kye okuteesa asonyiwa ayinza okusonyiwa n'agamba ekyo nkyesonyiye okyega kyentegeeza gundi ansobezza mwesonyiye okyega kyentegeeza ekyo twali tukirabye era waliwo abantu abakoze ebikolobero mu gavumenti eno n'abeesonyiwa okyegi naye tasonyiwa abeesonyiwa tasonyiwa ekyokubiri talina womulabamu mpeke yakuteesa nga bwe yali ateesezza nani tunulira enteeseganya za iPod bagendayo ne banyumya ne boogeramu bamala okwogeramu yasigala ku kike nga bwakimanyi era bwajja akubuulira NRM script nga bwe yali okuba bwe yali nga bali NRA n'emabega bwe yali nga beetegeka mu Fronasa oba kiri mu bya security there is an ideology ye gyayina n'ekifaananyi ye kyalaba era ekigenda era ye kyalina okuggusa ekisooka is protect state power
so mu budde bwonna nga bwoli bwagambye nti eri ne weebeera nsiri leeta ennyondo ogikube ekega kyentegeeza fuwazirongazi gojja kusigala nga ono tabangako nakuteesa nga bwe twali tukulabye bano bagamba bano be baleeta ba Moses Ali okitegedde Moses Ali bw'otamuleeta ojja kusigaza Arua nga toyogererayo Arua Jumani ani awo era natakubwako nakalulu okitega kyentegeeza era ewaabwe n'omala omwogerako bagamba naye gwe oyogera ku ki asooka kulaba ng'olina maanyi olina capacity okitega kyentegeeza so kati waliwo regions nga jo baali balina okuteesaganya nabo lwampaka okitega kyentegeeza kiringanga wano ewaffe waliwo omuntu omu bwayogera bamuyita mangu nanga bwewaye ssebo bamukubira ssebo kati ekyo lwaki wakyogedde tukoze tutya oba okitega kyentegeeza just wano mu matikkira gayogerako ekigambo kimu ne bamuyita nanga bwewaye kati ate ekyoyogedde kyaki kati waliwo abantu be batya obuti yagamba oyo tumutya tugere naye kubanga munaaye regional because we have regional politics here nti region tujetaaga gundi yayogera eno region tujetaaga gundi yayogera ekyo kyakiwuliriramu kati waliwo kati kankubulire waliwo omukulu omu neebuuzanga lwaki takwatwako omukulu wa Abiru omujaasi omu yagamba nze bankubye akalulu nga ndi mukutaasakako era ndina okuba minisita kukiga kyentegeeza so waliwo enteesaganya zino za leverage nkuyinako kino tugenda kukola kino naye bwe tutuuka mu kuteesa okweddembe heart to heart okutakuyina kati bw'oleeta ADF okuba nti agenda tajja kuteesaganya nayo nze mbagambye ekintu kimu watyanga ADF gye tuyita ADF etukubye. This is an option that people are not thinking. A likelihood. It is a likelihood. Nebweberanga probability 15%. Ucheka chentegeza. Nebweberanga ntono nnyo. Ne watyanga kisobose. Kyekikuletera okugamba nti avenue y'okuteesa tubalabe walinga muteesa. Nti gundi wadde ono bamukwata ono Jamiru. Aha. Wadde bamukwata. Naye olaba bamukwata ng'ali so organized nti ne bwe yavaawo ta communicating nga takola ki ali mu kasenge kamuto ali kwayogera naye era forces zikyagenda mu maaso era abantu bakyalumba. Ochega kyentegeeza meaning that waliwo kirogana n'ekintu kiri organized naye baagala ki. Alright. Okuteesaganya ne bwe kwandiganye ne bagenda ne tubalaba bulabi lumu nga beekutte mu ngalo boogera enkya Museveni agenda amukuba twandigambye omusajja yateesezza nabo ne bagaana. Mwami Dani, Minister Okello Oryem yagambye ati soko tujjukizemu awo. The element of surprise in order to be able to deal with this situation with the terrorists effectively, precisely with the element of surprise. And that's what happened. And I think that, as I told you, the Minister of Defense will come and make a statement to my colleagues in Parliament and explain to them the reason why we need that element of surprise. And I am sure that my colleagues in Parliament, who are very honorable individuals, who are very reasonable individuals, will understand. Minister w'ensonga ez'ebweru State Minister ajja kujja ababulire. Kajumba nti ali ku Busitema University webali. I really support what the government did, because if they first informed the Parliament, the ADF rebels would get informed in all ways via media or by some selfish MPs, and the attack wouldn't be successful as it was. Selfish MPs? We can't just trust everyone in the Parliament. Correct his English. Okay. Matova Isaka Sapolo Kagwa webale kubeerako mu Uganda buli kimu kisoboka. Mwami Museveni yakugamba Parliament yasobola okugijjawo n'olwekyo talina nsonga lwaki abeera afuna olukusa. Ye alowooza buli kimu. Bagamudde omwo ne muleekaana buleekaanyi. Thank you for the show. Greetings to Honorable Sebamala. I hope our soldiers are safe, but I don't think it was necessary for UPDF to go beyond the borders. David Yamutungo. Honorable Sebamala, please comment on the skyrocketing passenger transport costs and
how it's affecting the economy. Will passenger transport services go back to normal? Amafuta ganaaba gakendedde. Ekyo kibuuzo nakyo kiri awo. Nalabe n'ababaka bagakaaba. V8 ze baagula zibatabukidde. Obwo butono nnyo buyiteko. Richard Nansana ab'ebyokwerinda bamanyi order eva ewo. Abo ab'ebyokwerinda bamanyi order emu eva ew'omukulu. Kino kyalabikira mu kulonda speaker ab'SFC baali balemedde. Okay, webale Richard. Why is it that when the law isn't working in their favor, they always want to bend it, and when it is in their favor, they want to stress it? It's them who made the constitution, signed it, but don't want to follow it. Chibakolera chebagumiza. Okay, Manzala Yovani, Jinja Budondo, Batula Birenye Budondao. Honorable Brandon, protecting the nation is not bad, but remember, Ugandans are your sponsors and they deserve the courtesy of information on how national funds are allocated through their representatives, MPs. Accountability. Kale, Nwagabo Bed, Alimbarara, Balibatia Mumbararao. UPDF to attack ADF was the right decision in the right time. Remember, we are going to Christmas. It's now. Let's now enjoy our Christmas with no worries. Oh, really? Byokwerinda bizibu sebo olina okuba omulabufu ennyo. Okay, Engineer Mwami Emi alina nsana. I think it is better to wait for the enemy from our side of the border than entering our neighbor's country without permission. Guno semusota guli muntamu abamanyi Oluganda. Bwogukuba tolya ne bwogulekamu tolya. Kati it's between a rock and a hard place. Mwebale okwereza eggwanga ne president alina oku respecting a parliament ya Uganda. Not all the time they talk on amending the constitution. Kale sebo oba nnyabo tutaddeeko linnya. UPDF's engagement in Congo, every Ugandan supports it. However, it should have been constitutional. They would have tabled the matter for approval, because it is the same body to approve budget for them. We need rule of law. Kawuchi Nelson Brown Yalintinda. Uganda leaders should stop lying to us when swearing. The few words they say when swearing mean a lot to us. Tukoyo kutulimba RCC aliyogerako D amazima okujjako okwagala okuwagira obuwagizi. It means he's not a leader, he's a follower. Bakuwulira nnyo nga buli kimu okiwagira. No, but he's a follower of the president, which is okay. Okay, thanks for the show. Opposition should stop politicizing everything that comes their way. We all know how ADF have ears everywhere. Letting Parliament know of the operation would become an alert to the terror group. True. In the USA, the Osama raid was only known to the top army officers, Ameriki Rudigo, Bunya South, Bunya Kozi district chair. Mayuge. Thank you. Bile Alex Kasenga, youth councillor, Butagaya sub-county, Jinja, Kagoma. Abantu ba Brandon Ikwebali. I strongly agree with the Honorable Brandon that there is no law that was broken by the UPDF to go and rescue our brothers and sisters in Congo from the ADF. Thank you. Luwanda Gasaulo ali Dubai. Dubai batulabire naddala bannayuganda abasinzire eddeira okukola emirimu. Emabega era UPDF yagenda mu South Sudan nga tebategeeza Palamenti. Ogwe Congo si gwe gusoose. Mr. Museveni ye bulijjo Palamenti tagiwa kitiibwa. Happy to see our money work. The Sukhoi, however, we need to be more careful not to see a large number of collateral damage, and we need to do things lawfully. I don't think it costs us anything to talk to Parliament, even minding the surprise attack. Okay. Abantu babadde bambuuza oba tulinayo video nga Sukhoi ziri ku mulimu. Naye baba amagye Brigadier General Nyabo Nalweiso
baagala kulaba sente zaabwe teeka sente woolaba baagala kulaba kyezikola biri mu firimu ebya firimu. Njagala kwebaza UPDF ne Chief in Command General Museveni mwebale kusesebbula ADF n'okubamalamu akajanja. Kino si kipya kubanga Israel, USA ne North Korea babikola dda era ensonga lwaki be bannaggwa no ku nsi kuno. Twagala Uganda esobola okwerwanako. Kale ebirala bingi naye ekyo kitegerekese webale nnyo. Jona Jinjabu naye Banaye, okay, Brandon, you are a good leader, okay. But I think it not good for EPDF to go there. Yet even here we are suffering cause mufunze ebigambo oluusi ebimu binema. Edgar Busabala webali webaza government mbalamusiza bannange ebyo byonna ebikolebwa Museveni takyawa constitution na parliament kitiibwa akola byayagala. Nelson Enasana tugira tukomaawo tunayongerako maaso awo Ashavine Entebbe webale n'abalala abaweereza ebirowoozo. Yes, Anderson. Entabaalo zino twaliko wano emabega eri gye twatandikira okukola okwogera okw'ekikula kino nga twogera nnyo ku Somalia nga twebuuza entabaalo nga zino. Well, no lutegerekeka ADF is there. Yeah, you have to flash it out. Ne ojukira ebibuuzo ebyasigala ku Somalia. Tuvuddeyo naki? Ekibuuzo ekyo ne kaakati era abantu nkiwa bakyebuuza. Anti kati. Senga ADF eremo okusiguukululwa. You know, everything is a likelihood. Yeah, everything is possible, but I don't think there is a rebel group that can be organized more than the state. Most especially when the state is organized. There is no rebel group that can be organized more than a state that is organized. NRA wagisomako. Ati nkugamba a state that is organized. Bigambo byange. Ne state siroza anti state teyali organized then. I think state was not organized. Naye basingako kuteekateeka. Bali organized than the state. So sibano government tali state tali nti completely disorganized, no? I don't think. But chenkugamba. But ADF, yes, there is a possibility of collateral damage, but I am confident. I am confident. I might be wrong or right. I have confidence in our forces. Forces is a Fezina history that is spanning for 30 years that it has not lost. It has actually traded peace. It has made a lot of impact. Tuvolaba Somalia, America yalimwa. Bajikuba neddayo negenda. But twagenda, of course, with the help of others, we have been able to make efforts. As of now, there is a semblance of government. South Sudan, the war had taken long, and has even a threat to Uganda. Nkulaga nti state webera disorganized, everything can go wrong. Kyetulina okutunula nti omulirwano Uganda gw'erina. Uganda is one landlocked country. So teina escape route, teina kwerwanako. Wonna to survive Uganda okusurviving nakwerwanako. Ekyokubiri mu kwerwanako kitegeeza ki? Bwe kiba kyetaaga ogendako ku mulirwano bayambeko. Bagamba omulirwano gwokya bbiri. Congo bwejja netusaba oba netugisaba to settle some matters and we settle them. I think it is not in bad spirit. Frank singa twaite tufuddeeyo na ku interestinga ourselves into amending our foreign policy to suit our existence. Ndowooza kyandibadde kirala nkwekyokulabirako. Abayeekera abalumba Uganda basinzira Tanzania ne Mozambique. Gavumenti za Uganda nezigwa. Abamu basinzira Congo, abamu basinzira Kenya. Organizing. Kitegeeza nti ffe betutuula, gavumenti bwetuula. Manye ekikulu kya byonna saani ali mu buyinza. Ekikulu kya byonna kye kintu
ekisobozesa bannayuganda okukola bye balina okukola. Now challenge gye tulina mu nsonga zino eri emu, abantu amu baleeta enjawukana zaabwe ng'abantu ku nkola y'emirimu gya pulezidenti nga bagamba pulezidenti bw'alemwa waakiri, naye ne beerabira nti pulezidenti bw'alemwa eggwanga liba likoze eki, liba liremereddwa, because president ye pillar. The more the stronger the president, the more the stronger the state, the country. Tubula buli alina Honorable Sebamala issue ye eriemu, lwaki tulina strong state power? Nabiwandiise wano ngamba state power, kasitwa capturing state power, but state power bwe going wrong, Jinja eri bubi, Masaka eri bubi, Gondi eri bubi, buli omu abeera bubi kubanga tewali state power. So twetaaga okupikinga interest. State power tosobola gibeeramu forever. Tomorrow there will be another president. Oluyinza okukkiriziganya naye nga naye buli lw'obeera n'omukulembeze atalina buyinza nti asobola n'okuteesa ne gundi, asobola okwogera ne gundi, agenda okusetolinga jini, then you don't have a state. So kyendowooza nti okugenda mu ntalo zino tulina kye tuzifunamu. El Shabab claimed the attack of 2010. Sicho? Kakati twandifiiriddwa abantu bameka fe okugamba nti nno bannange tuyambeko bagundi okutereeza ekizibu, kubanga nakugambye nti terrorism is an act. Awo baali batulanga ku byenyigiramu. Yes, okubyenyigiramu, but we have had more attacks than before. Mission ya tanka bili. So ekirala, Africa nga Africa, our president is a Pan-African. You have had South Africa claim the help of Uganda. You have had Sudan claim the help of. You have had Kenya claim the help of Uganda. I don't think nti kintu kibi nnyo okuba nti oyina compliments bwezi tunge gwanga nti oyambyeko okustabilizing. Ekirala, twandibadde basanyufu nga waliwo ebigenda maaso ewalala ne batusaba okubayamba nga tetusobola kubayamba. So twetaaga n'okuinterrogating and support nti ebiseera ebisinga Uganda's foreign policy has been for the betterment of Africa, which is a good thing, because at one point Franka twaliko mu mbeera nga twetaaga obuyambi bw'abalala. At one point bannayuganda baali banoonya obubudamu mu mawanga amalala ne babufuna. Olwaleero babanga waliwo anoonya obubudamu mu Uganda, obanga waliwo asaba okumukolera bye baatukolera luli, sisuubira nti gwandibadde mutima mubi. Yes, it is at a cost, which is true, but also at some point someone's country yabearinga costs ez'okutupacifyinga Uganda. Waliwo yasasula omusolo gwa munnansi e Libya, omusolo gwa munnansi e Egypt, omusolo gwa munnansi mu nsi endala. Uganda neetereera. Sisuubira nti wabanga waliwo similar challenges mu mawanga amalala tukirabanga ate ffe ekizibu bwe tukole oluguudo Congo mu Eastern Congo. Who is doing business in Congo? What is being produced in Congo? Who is trading in Congo? They are Ugandans. So bwe tubanga expanding the economy and the political economy of Uganda, ndowooza nti kyandibadde mu mutima mulungi okusunulira kuba nti oluusi tubyinterpreting in selfish terms nti ffe tufuniramu bwa lwokuba gwe tofunamu directly. Naye how many walabye video y'okuboda bannayuganda bw'ogenda Buni, bw'ogenda Ituri, bw'ogenda wawona, they are Ugandans who are doing business in those countries. Jukira ekya South Sudan, how many Ugandans were taking advantage of the business in South Sudan? So territory ya Uganda nga twogera expanding policy tuleme gifuula local. Even other policies can be foreign economically, they can be foreign peacefully, they can be foreign in political issues. So nze siina liyali ensonga nti bwe ntunulira South Sudan tulina contribution, bwe ntunulira Central African Republic tulina contribution, bwe ntunulira Somalia tulina contribution. Really, at one country Uganda was known to be at one time Uganda was a failed country. Gyotasobola kusaba wadde ekintu kyonna. Naye olwaleero bwe babanga tugamba tusobola okuyimirira
ne tugeze ndi mu America tukuba ekibuuzi America egamba twagende Iraq nembabuuza mwakola ki nange nembagamba twagende Somalia gye baba kuba ne tukola kino. There is pride involved. There is actually, that is the patriotism we should be talking about, because you can talk about a success story, you can atengeri visible by everyone. Ndigo wagende Iraq walekayo ki, ze nagende Sudan nalekayo kino. Go wagenda Afghanistan wakola ki, ze nagende Somalia nakola kino. What other story do we want to talk about our country? What other success do we want to talk about Uganda if it is not that? Uganda Airlines cause Katerina route Mogadishu. Yes. Okay. Twagala n'okulaba ku bannayuganda abasuubula abakola emirimu. Kiki kye twagala okwogera ku Uganda? Ng'oggyeko fertility rate, ng'oggyeko tuli fertile nnyo, tulina abakazi balungi. Naye kiki ekirala kye twagala twogere ku ggwanga lyaffe, if that is not part of our story. Okay, tutandiko eddakiika tusigazaayo nga zizo 13 tube nga tumaliriza ebirowoozo mwongere okuweereza. Nja kufunayo eddakiika endala nga zizo nabyo tubiyitemu bikendeere ndaba bingi bulala. Brandon, so in the event that abantu bano tebasiguukuluddwa nga bwe tulowooza bwe kinaabeera, and it hangs on and on, kiki ekiddako awo? Bajeti yaffe olaba eneebeera etya mu bigambo by'okwerinda? Okusookera ddala omanyi okulowooza kulungi naye oluusi kulimu obuzibu, naye kirungi nnyo ne tuba ne thoughts zino ne tuzirowoozaako nga tunaba kutuukawo after effect bwe twagenzeeyo ki ekyabaddewo. Jjukira bulungi era mmanyi nti naffe nga Palamenti mu weekend minisita bw'analeeta statement tujja kuvaayo tukole compliments tugambe at least omanyi omuntu bwannyonnyolwa ategeera. Oluusi omuntu bw'aba tannaba kunnyonnyolwa alina eddembe okubuuza kubanga kimukwatako. Ffenna kinagambye tusooka kuba bannayuganda, naye kyemmanyi nti twagenze mu goodwill nakulumirwa ggwanga nakutaasa, ate si ggwanga lyaffe ffekka, n'abakonga babadde beekubira enduulu. Jjukira nti abaami bano n'abakyala babadde beerisankuuli, batandise n'okuguza minerals, timber, batandise ng'economy baagala gicontrolling. So tuli protectinga nga RCS bagambye nti eri tuna interest to tradingayo, twagala tubeere ne trade values ne relationship eya East African community. N'ekirala sirina ssuubi ntujja kulemererwa kubanga jjukira tulina omukago ogwa East African community. Tulowooza nti tugendera ddala okumalawo embeera zino, era awo wenzikirizaganya n'abagamba nti tuteese, naye katuteese nga tuli kusooka okuzikiza omuliro awali kuva omukka. So nze nina essuubi nti mu good faith, of course oyogedde ku kigambo kya budgeting, twafuna wano covid naye tetweteekateeka, naye mu ngeri gye tuli nti Uganda tuli kuzimu ku ensi ezisobola nnyo okutangira obuzibu n'endwadde, twekubaakuba ne tutangira. So nawano bwe kijja mu budgeting tujja kwekubira enduulu, naye most important twewolako wano nawali. Of course era okwewola kyo tekyewalika kubanga ffenna twewola. Nja kuwa ekyokulabirako, ffe juzi wano mmanyi nti nze nina banka gye nalimu nga sinabagenda mu Palamenti, ne Sebamalo eriyo banka gye yalimu, naye kakati ffenna tulina twafuna facility. Kakati banka ogenda negamba wandiika ogambe nti omusaala gwo n'ebisigadde ogenda bifuniranga wano. So okwewola tekwewalika, naye olikwewola kola ki? Bwe tunaba twagala kyetaagisa okwewola nga twagala okusevinga obulamu bw'abantu kubanga kyekisinga obukulu. Tewali anaafuga miti, tewali ne gavumenti gyoyagala, tujja kubaawo kuweereza ng'oweereza mirambo oba oweereza ntaana. So naye nze kyenina essuubi nti moving forward tetujja kulemererwa. Tutandise obalinnyalinyako era kati en operation twagala mu Luganda mugamba kufufugaza kulaba nti we end this. Tetukyayagala mu era gye tugenda mu 2022 ndi ate tuli kudda ku nsonga eyo, bulamu bw'abantu bugenda n'amagye gaffe gati gali professional. By the way Frank, okutwala amagye institutional mu logistical issues naye kiri beyond that. Mu Uganda kati tulina force eri patriotic, eri very passionate nti omuntu agendayo okukola lwa nsimbi naye kangende okukola okubanga mpeereza eggwanga lyange n'okutaasa. So ekyo nakyo kiri very important. It's not all about sente financial implication. Naye amagye gaffe gali professional,
era kimanyi nti galikola obutawera with other forces nga twongerako n'okuzimba capacity y'amagye ga Congo okulabika nti ensonga eno tugikomera. So nze saagala kukkiriza nnyo mu fear, ndi omuntu ali positive, manyi nti eno operation egenda kuba successful era twagala to end this to ADF, tulabe nti mu Uganda n'ensi zaffe zituliranye tusobole okuba nga tuli free and peaceful. Okay, ebiri Ethiopia eyo ndowooza obigoberera, nalabye obumalirivu bibwalina okufufuggaza naye abamuli obukiiko erudde n'olutabaalo n'aluyingiramu buterevu, but that's the politics. Of course era bw'oba nga otunuulidde Ethiopia kuva mu history, omanyi wano mu Africa eriko erina religious history. Mbaddeko ka Ethiopia a couple of times nga nkolerayo emirimu, not just ogenda okulaba fact finding. So Ethiopia nayo tebadde stable for a long time, so era ekyo kikuleeta ku kino nti singa wabaawo obwetaavu, kubanga tetuli walana nnyo ne Ethiopia ate tulina enkolagana ne Ethiopia and it's a beautiful country. Ngoba n'abakristo tulina ekintu ekitugatta ne Ethiopia nti tetwagala mu Africa, era president bwe yali ayogera emabegaawo yagamba nti twagala okulaba Africa eyawamu etebenkedde, erina standby force ennungi, kubanga miriraano gyaffe tuteeka okulaba nga nabo bali bulungi. So government yonna eri mu buyinza yeetaaga consolidating. Government eba in charge of abantu n'okubakuuma ne property. So kati Ethiopia nabo bali kwenyweza, tubasabira. Era nze nsaba nti sebama bwe tujjanga mu parliament nga tugamba Ethiopia kikaaye tugende tutaaseeko ba Africa kubanga twogera no bulijjo pan-Africanist, twagala kuba pan-African, it should be beyond talking to implementing tutaase continent yaffe. Tuweeyo ku birowoozo ssebo tukendeeze ku bantu baffe abo abali ku WhatsApp. Ask the MP if did ADF first inform us before hitting us? America went to kill Bin Laden without informing the House. So what we want is to destroy, capture and disorganize those terrorists, not parliament approval. Musa alichireka songa bwaziraba. UPDF suppressing ADF in Congo was the best thing to do and the right time. Thank you RCC for explaining well the ADF. Parliament should understand that UPDF is not seeking permission. Not seeking permission wasn't an act of undermining, but also ADF bombing people in Kampala. They never informed us. Amoti, Orubaruho Amoti, Kiruhura. Okay, Webali Henry. Rwanda issued a statement claiming that it has rebels fighting its government. We hope to see the real agenda of Uganda's deployment in DRC without parliament consent. Kauma. Kasaga Uthman ali kitende tekyandibadde kibi kwebuuza ku parliament naye omutujju ye bw'aba atega bbomu teyeebuuza ku muntu yenna. Ali accountable to who? Nakyo kikulu. Bw'oba olina system erina amateeka gwe ate oba wanjawuloko ku ye nti gwe oli accountable somewhere. Anyway, Sengabi Rashid ku Shidton Saloon ekibaali ejje lyaffe lyebala okulumba okugezaako okuzza embeera mu nteeko naye tebadizaayo emisango bakole ekyo kyokka ebyaba tuteyo twakoma okuliyirira ebitaliimu. Sengabi Rashid ebigambo biwangaazizzawo ebitawangaala bintabulamu oluusi. There should be respect for rule of law. The pursuit of ADF is good and timely, but the army should have sought permission of at least inform parliament. Magero Andre Chireka Webali. Okay, kibadde kyezzeemu buzi tumaliriza mukulu Sebamala. Bino biggwerawa minisita yagambye ajjaddi weekend etandika ndowooza ajja kujja mwanagira ababuulire. Twali tubaddeko n'entalo bbiri, Kisangani 1 ne Kisangani 2 nga tukubagana ne Rwanda nga tukubagana eyo.
naye njagala nnyo RC Sona de abuze information ku Kisangani 2. It is one of those wars gye twagezaako ku advancinga naye ne batu overrunning. Ekyo kimu. So njagala tugende mu nsonga eno nga temugamba nti bamemba ba Palamenti tetwagala era twawuli okitegeera. Tugamba nti kyonna kye mukola tukiriziganya nakyo naye mukikolere mu mateeka oba amateeka gaba gaganye muhavinga katase okubuulira bannayuganda ate okubuulira bannayuganda kitegeeza kubuulira ffe. Mpozi n'ekirala public debt increasinga buli lunaku. Ebbanja li increasinga. Before we know it tubadde tuli mu covid nga sente kati bazibbira muhere zasooka kubbibwa mu nguudo ng'enguudo tetutegeeregeza looni ze bafuna tetuzitegeera. Enguudo gye wali ogenda okulaba nga gye nali sebo. So wenkugamba nti no zasooka kubbibwa mu nguudo nina bwino so kati ne tudda mu herethi tubadde wano sente za covid tuzibuuza zaalazeewo obutabalika kumpi obuwumbi kumpi 10 meka nya kati tutandise olutalo. Classified expenditure gena kufuuka classified expenditure. Sente zonna kati accountability ya sente ya classified expenditure egenda wa Congo bafunye we bagenda okukolera accountability. Naye public debt ereme kweyongera lwakuba tuli mu kuba nsi ndala. Mulaba ensi nga America n'endala zitandise okujja amagye gaayo wonna gye gali ziddayo waka kwe protecting waka. Segedde ate ne this thought of buli batukuba bomu olwo nga tukkiriza bannaye tugende nga tetunaba kulowooza. Otegera kyentegeeza tulumbisa emotion. Otegera kyentegeeza bannaye tugende batukuba nekyaddondo nange natulwamu sister wange mulamba Alice Kyalimba. Otegera kyentegeeza nkira nti tuli Somalia paka kati tetuva nga Somalia. Batukubye mu bomu wano ku Parliament za Sabato ogambe 7. Singa Al-Shabaab yali ayagala kuba bulungi oba ADF nga ayagala kuba bannayuganda yandigitadde ku mini price. Kwanga tuwali wala ne Parliament olaba otuka ku Parliament yali okukkiriza ka boda wali ku mini price no babatula. Oba n'ogenda mu paaka oba n'ogenda luddawa. Okyegera kyentegeeza era there would be an adverse effect. Ne we bakuba wali wasoomooza legislation n'ebigambo. Okyegera kyentegeeza njagala nneme kulowooza nti bino bireme kubeera ng'ebyasooka nti batuteekawo embeera olw'eggulo ne tukomawo tugamba kati tusikinga okyegedde n'ojja kukulumbe n'oludisorganizinga olw'eggulo n'obagamba olabye abayekera babadde wano ne babadisorganize nga tutuwa abaana tugende tulwane. Njagala tulowooze nti ku luno tugenze mu mutima mulungi era ne betugenda okufunayo. Okyegera kyentegeeza bigenda kuba birungi. Ngamaliriza njagala kumaliriza n'ekigambo kya patriotism. Njagala kumaliriza n'ensonga bbiri. Soka patriotism is more than just okugenda mu lutalo. Patriotism is when noboba nga oli mu jaamu okumanya nti you can exhibit patriotism. Muno wa boda agenda kuyita n'osiba n'ayitawo wa boda tajja kuyitawo tojja kulya ng'okasuka. Patriotism is more than just war. Oli mutuufu nkola program namba kwe tusomeseza ebintu ebyo Uganda first. Singa nzijja wano ne mbasomesa buli lwakuna ssaawa 5 ku makya. If I ever get that opportunity. Patriotism is more than just ekyo kye mulaba nti banaye leero kati ensi yange njagala nnyo n'olwensonga egende kube Congo. Kati ensi yange njagala nnyo. Patriotism starts even when you're brushing at home. It starts by the prayer you give. It starts by you knowing the standards of your own anthem. Otegera kyentegeeza. Well put. Mu ngeri ey'enjawulo waliwo omukwano gwange wano osiibula ndowooza kati. Okay. Waliwo omukwano gwange bamuyita Nakamanya Lydian akola mu Stanbic alina okukyala leero. Agenda kukyala leero aŋŋambye nti no weebale nnyo show. Lydian enkutumidde ogenda muwerekerako. Nina ngenda mu olumbe waffe wali olumbe ewaffe. Kale Lydian etukwagaliza birungi byere. Nja kujja mbanyonnyole nga minisita atunyonnyodde. Otherwise kati tolina kyobagamba. Kati sina kyembagamba. Sisi tusiibule tuve wano. Dakika tulinayo mu n'ekitundu. Ekintu kyonna kirina different schools of thought. And twagala okusubjectinga everything to a discussion even when we are not qualified.
it does not mean kati gwe toli qualified analysis oli opinion leader osobola okukuba tochi mu bintu kyengamba kyengezaako okugamba let us not act. We can have fears and what, but tuleme kuziqualifying into what forms the core discussion. I am very sure UPDF is professional enough. I'm very sure, I have confidence they have capacity yonna gye beetaaga, era ndi sure nti n'ebigendererwa ebya UPDF is a new army, the creation of a new army, constitution yayo naye ekyali mpya ekyakola kiso tubeere confident nti amateeka agagifuga gakyali upheld, ebigendererwa ebigitwala yonna gyeraga bituufu okugjako Congo. We have not had any major scandal with the army. We have not had the issues ezibaddemu zibadde sorted nga ziri technical. Tubawagire tubawe support gye beetaaga. Tusibula te okuteesa omugezi mu Parliament njagala okwogera n'okutegeeza Sibamala n'abatuulira nti obukiiko bwa Parliament ba leadership ba vice chairperson ne ba chair tuli Entebbe ku Protea Hotel nga government chief whip yakolaganye ne National Planning Authority tuli mu budgeting process. So ba leadership tuli eyo okubangulwa okulaba nti tuteekerateekera eggwanga. Abantu be Kagoma Mbenda ino ne bafiira mu kifo tulirwanga dda kubanga commissioner Maddox abadde alaba era be Kagoma bafunye information katukole emirimu gye commissioner abadde aliko commissioner Lugada ali awo ali kulaba nga ali kulaba abantu enaku zino bamanyi nti bakamisiona be balina ku ssente oyita ku bavubuka ba boda boda okuyita kamisona muzee commissioner be balina ku ssente bane mwe bale kulaba tunaddingana Saturday jja